yozeeyo ddi wali otteyo ddi abaana tebakumanyi just bawulira bulizi gy'oli kati ebizibu bwe bijja mu maka abantu abalina okugonjola ensonga z'abafumbo nga ababiri mulemereddwa abasooka bazadde kati abazadde bano ababiri bwe batuula culture gundi njagala nnyo culture za Western Uganda culture za Western Uganda omuzadde akwasa muzadde omwana bamuwa mulenzi in other words kati ffe tuviibiddwa
Hydration is time we are going up. The only water that can quench my thirst. Yeah. Aquafina, we are good, good, good. Aquafina, hydration that is good, good, good. With essential and good. 10 over 10 water bottle. Aquafina is my drinking water, my love. We know that you always want more in life. That's why Aquafina is more expertly filtered than any other drinking water in Uganda, bringing you clear and perfect tasting water to help you keep hydrated with added benefit of minerals. Aquafina is bottled by Pepsi Cola International in Uganda and available at only 1,000 shillings. But tugamandi faba ono wino wakafulu wakunonyerezanga ne police tutya kino kyetwera tutegeeza ulira waka wa weekeno otolwa besije ne muzeyi gwera wa sawa ya kukaba uwi ya ye lwaki drone zikomyewo n'obusungu bungi olutalo kumaliyo omugagga wa Kabozi FM kubbiri mukyala mutoba mulagida asesema ebiwandiiko by'emmaali byalina ebirwadde ebiruma papa byeyongedde omuddugavu atuuka n'abazungu okumusikira alemeddeko bakoze emmotoka ebuuka mu bbanga erina ebiwawaatiro tekwatibwa jaamu obubadi bwekola nga yeebongera mu biro ebyewuunyisa mu mbuzi amazima gakaawa obadde okimanyi nti buli lw'osindikira omuntu mu feesi ku WhatsApp ne Facebook obwera omusindikidde daimoni ebitiisa ku kibiina kya Illuminati engeri pulani ya New World Order gibajirukamu yina famire Lucifer gye yakolagana nayo nga batandikawo eggwanga lya USA mu byemizannyo tukuleetedde bwino ku ngeri Arsenal gyesumagidde mu situlago y'ekikopo osoma amawulire nga tosomye bwino oba tosomye mawulire tuli mu February naye don't worry kubanga kiri super duper next and big salary loan you are never left alone over school fees over home loan over you are just yalla there's no other bank that can give you a loan that is better 16% interest what it 96 month repayment 350 million in amount kugambye super duper chili super duper next and big super duper chili super duper next and big bank super duper Chiri Super Duper with a Stanbic salary loan. Enjoy interest rates as low as 16% per annum, which is 1.34% per month, with a repayment period of a full 96 months, which means smaller repayment installments among other benefits. For more information, contact us on 0800 150 150. Stanbic Bank is regulated by the Bank of Uganda, and customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund of Uganda up to 10 million shillings. Terms and conditions apply. Introducing Salt Media app. You can now watch Salt TV and listen to Salt FM uninterrupted on the Salt Media app. Enjoy your favorite Salt FM and Salt television programs on your mobile device. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store. Access to the Salt Media app is totally free of charge. Salt Media. Femunyo. Funo okumanya. Ng'omanyisibwa abamanyi. Mutambula n'okumanya.
nnyo side eno bannanga omusajja bw'alifa alindekawa gwe bw'olifa ogenda muleka otya n'abaana abaana tebasobola kwoza bintu tebasobola kwoza ngoye tebasobola kufumba mmere tebalina kye basobola kukola ate ng'omusajja tasobola beera nabo buli lunaku tebasobola kulongoosa bisenge byabwe era omusajja agenda
yakubbibwa famire emu kebe ya mukazi kebe ya musajja ebintu mutadde mmanya abiri kizibu omuntu okuva eri okulimba omu n'abafera n'afera omu n'abitwala nagamba nange banfeze mulina otuula obwongo bubiri two are better than one Bible terimba Katonda talimba ababiri basinga omu yengeri yokka bw'oba tonnawasa mukyalawo engeri yokka gy'oyinza okulagamu nti omwagala kwe kwata ebintu n'obiteeka mu manya gammwe mwembi ate abamulina abaana bangi mulina abakazi bangi ensonga lwaki tebateekako bakazi ku bintu byo balina bangi naye maama w'abaana b'omukazi ono gw'oyagala mukwata oteeke mmanya ebintu ebyo kati abalala mwagadde nnyo abaana ne muteeka ebintu manya gaabwe si kibi naye nedda temukikola mateeka gano mazibu kasa kinagenda mu linnya ly'omwana wo ne bw'olikera ng'olina ekizibu tekigenda bataasa tosobola nanyini waakyo amala kkula kati bw'anaaba takuze muyina ate okudda